Nkwanirizako omulungi ali ku Spark TV osibyo tya kanswente osibyo bulungi nnyo program Spark Girlfriends nange Jezenaji the most wanted the international Bengali Joe tuli ku Malakai Ecology. Malakai Ecology esangibwa Kitende era nga gwendagadde okujja okuwumulamuko okulya kamera kalungi kasoda kalungi kajisa kalungi ebisulo ebirungi ne parking chinangazi aina emikolo ejenjawulo tukwaniriza genda ku page ya ku website yabe bokuga kyayagala bajja bakikutusaka nga bulijjo Spark Girlfriends tujja n'emiramwa egikuzimba egikongerako ate nga gikusanyusa nako lwaleero omulamu guli mu ddiiro gwa taata eyagenda n'omwana gw'ataakuza ng'alina emyaka 16 naye nga tunaguyingiramu nandyegadde ebeina batweyanjulire otusembule kubuzaako omungi ali ku Spark TV Spark Girlfriends koli nyogera okujugiza nti wano tutanya ensonga ku miramwa egy'enjawulo egikuzimba egikukulaakulanya ate era nga bwetusanyuka omugole omupya atanavaako kaveera Jose waaba tayagala sheeno ng'agivaako ate nga tukula tutya nga tugenderawo nange njafuna angume Tina mugenyi waffe olunaku olwayo Rose yengena mumanyira kimanyi namwe munkwatibwako ennaku lwa nsonga yafumbiddwa so kati ninganga oba nze yafiiriddeko embola nsonga siina it's okay mpolampola ojja kwotapinga mu blessings niceness I mean mbeera naawe girlfriend ku girlfriend Tina mugenyi olunaku olwaleero era ng'omwami ono njagadde nnyo okubeerako ku seeti yemu naye era eniringa nga dream come true gyendi Mukama akikoze omugere ekyasiza okubeera ennungi kyangeri naye yenze nze simanyi kugwe tukwanirizaako sebo nange nsanyusa obbalaba mwebagalani girlfriends abawala ab'okusipaka nga ba mikwano ng'ate bakwana buli abeetoolodde like munkwana ya relationship ey'omukwano kisekekolagere y'ab'emikwano balamusizaako mwenna nange nzize negatte ku baana abawala bano tulabe nga tubaako byetwogera assalamu alaikum warahmatullah onakoleetina mwami kazi we kapo omwami ono abasinga mumumanyi era mumulengeddeko ku talk shows ez'enjawulo oba ku channels ez'enjawulo nga tanya ensonga ez'enjawulo so nalowooza nti guno omulama gw'olunaku olwaleero ye muntu omutuufu ogw'oguleetako naye tiyadisappointinze yazze bulambalamba emyaka egiyise mabegako omusajja omufumbo yaŋŋanza bwe nafuna olubuto n'enzaala yansuulawo nze n'omwana wange era nga tatuwa buyambi bwonna okumala emyaka 16 nalwana ne nfuba okukuza mutabani wange n'okumusomesa gye buvuddeko kitaawe yaddamu okulabika mu bulamu bwaffe era n'alaga nti ayagala okumanya mutabani we buli luwummula lwa ssomero yatandika okutwala mutabani wange awumulire mu maka ge nakkiriza kubanga nali nzikiriza nti kikulu gye bali okuzimba omukwano kyokka ebintu byakyuka ewatali kulabula omwana wange yamukyusa n'amutwala mu ssomero eddala era okuva olwo aganye okudda eka wadde okunkyalira azibye ddala enkolagana wakati waffe ekisinga okunnuma kwe kuntiisatiisa n'obuyinza bwe ne ssente ze buli lwengezaako okumusaba mutabani wange akomewo nkole ntya saagala kufiirwa mutabani wange eri omusajja eyamala emyaka 16 nga taliiwo naye kati ayagala kumuntwalako Rose ensonga ya taata eyakoma omubulamu bw'abaana ababiri nga yabalekawo omukazi n'akuza omwana emyaka 16 nga tamuli mu bulamu bwa taata oyinza kujoogerako kitubigedde omanyi abantu abamu tufunyeeko omukisa ogw'okukuzibwako abazadde nga tebali bombi so manyi paini y'omuntu kati ekyenjawulo nti nno nga tagaye nti nakwabandoninze but maama oyinza okuba ali eno taata ayinza okuba ali eri naye kati neebuuza omwami ono myaka 16 abadde ngawa lwaki ajja kati nga alaba alina watandikira okugamba nno yonvuwa kati mulaba height yeeyo atandise n'okunfaanana bw'ati nsobola n'omutuma wane eno asobola n'okunyambako ku mirimu like n'ekibuzo kyeyagala okubuuza abasajja abali eyo like what happens mu bbanga eryo manya abasajja balina engeri egamba nti nze wali eri nali nina ebintu byentya omukazi nga yabeerawo ye n'atatya by the time wogambira nti
pozika kwa kyayogedeko nti omwami yali mufumbo kati olumu wenjagala n'okudda ku side y'omukazi abakazi olumu tukola choices embi ate ne tuziblaminga ku balala omusajja omufumbo mutuufu yagala abeerewo mu ngeri ki oyinza okuba nga wamuterawo ne possibility ezigamba omwana nze njagala omusajja nawe osuleko ewange nga byali bya just nakufunisa olubuto n'alukulekera olumu nga temwakiteesaako like embeera eno mweri just kati oyo omukyala tekisobola kukyuka nakusemamu ekirimi ku kyogambye mbuno oba ogenda kunenya omukyala nga wamanyi wayagala musajja mufumbo ye atakimanya nti musajja mufumbo ekyo tukireka bwe mba mumanyi mbuno okwegatta kuvaamu kuzaala mwana ate era yavuddemu then kati labirira si nti muwase kubanga oli musajja mufumbo ate wakimulagirawo naye alinza obba teyamutwala mufuula mukazi we naye yandibadde asindika obuyambi kyeza amataba abakazi awe tukolera ensobi tuzaala mu basajja tetuzaalira basajja because omusajja mufumbo olowooza nti tasobola kukuwasa because mufumbo naye n'ogamba abakazi bakikosa nnyo kamuzaalemu wakiri abeereyo eno yeekiikeyo olunaku lumu njagala okubategeeza nze teweekiika wa mwami wange bwe mama yeetiize mukyala gundi ebyo by'okumuzaalira akuwasa era tajja kukuwasa okay omukyala oyo ndaba nga oyina ebyokwogera ku nsonga za rozi ogambye omusajja wo tajja mumuwasa no like kyetegeeza abaagala ozaala mu basajja baffe bagumire ebibayirawo kubanga omanyi abasajja bafumbo baagala nnyo abawala abato okubazaalamu oba oliawo ng'alina issues z'endala naye omusajja omufumbo waagaanira okutekinga responsibility y'omwana wo oba wamuzaalamu omanyi nti osobola okuyita omukazi gw'otalaba waka nti yayagala nti okyogedde otya nti gwe mufumbo ng'oliye mufumbo tekiriyo anti byenkugamba bwe bantu bangi babeera ne bakazi baabwe watali waka nga yasinga n'omutegeera ng'era ye mukazi wedda lwaki teyakuwasa n'akuzaalira eyo bba ate n'okaba nnyumba gy'oba olina naye ng'omutima gwo mutuufu eri ye wali ebirembe eroyigwabala munda nga bwe bufumbo bwabala munda mwamikazi bwe bwekibanga bwe bufumbo yensonga lwaki akulabiridde n'omwana wo lwaki amukusuulidde kati kitegeeza nawe wamwekiika kyokka ekituufu lwaba sitegedde emyaka gya mukyalo oyo nti bayazaala omwana oyo oba yali yazaalako omukazi eyo tazaalangako ke kali ka first born kati oyo tebamunenya mu kubuzaabuzibwa mu kuzaala nga tagenderedde naye nze nnenya nnyo omuntu ng'otuuse emyaka 30 siyinza kukusaasira ng'oga nti sima bandekedde omwana era bantu bwe mbalaba ku mativi omukyala nga wa myaka 3 n'okusoba mba mmanyi nti otuuse mu budde obuzaala omuntu obuzaala gye weegendereza nga tokyabuzaabuzibwa ne bano abaana abato abatandika ye osobola okumusaasiramu ekyo nti asobola okuzaala nga tategedde kyawe bwe binaaba naye kyenyiza okuwabula ku mukyalo yabedde n'omwana w'emyaka 16 oli yakamutwala ate mpulidde agamba yamutadde ku ssomero yamukyusiza essomero omukazi bw'abaddamu nekitali kibi mwe abakyala muyina okwagala okwakasuutirizo okwagala okuyina akajanja nga mwagala abaana oluusi ne mubateekamu n'okuboonoona abasajja boolaba asobola okujja n'alaba omwana we olunaku olwo ne banyumyamu eddakiika 3 n'ategeera buli nsobi gy'okola egenda okwonoona omwana oyo ng'era akimanyi bulungi nti munaakiteesaako nti ngenda kukuggyako omwana ono olwa ABCD togenda kukkiriza nasawo nagamba okwonoona future y'omwana ono kamutwale emyaka 16 foundation kijobotereddewo omwana ogayagala omwana akuza alina enteekateeka ennungi foundation mu abakazi osobola okufuga omwana mulenzi muwala mulenzi kati omwana omulenzi ku nnyina osobola okufuga omwana oyo okuva ku lunaku olumu mu myaka 15 oba otandise obutamusobola singa tabaako ddoboozi lya taata kituufu ate mmwe mwagala nnyo temumanyi kwagala mwana na kumwonoona okukola ekitiji ekyejo ekyo temukisomangako kitegeera era ensonga ki bwe muba ne bbaawe waka ensonga zonna mugamba muli kaninde kitamu akome okiteeza wali eddoboozi erisembayo waliyo oli gwe kanga baana atasaaga kati asobola yagenze ku ssomero omwami onaalaba oba n'agenda n'abeerako n'omwana we n'ategeera nti omwana ono ye wange naye bagenda okukuza ekirerya koye nti kamutwale butwaze nga tandabudde omwana gwe nkuziza emyaka 16
mwami Kapo njagala otule mu kifaananyi ky'omukyalo ono ombulire bwawulira mu kaseera kano nga bamutudde nga bamututteko omwana we. Omwana nga bamututte kumutereeza. Kyemutayogeddeko olowooza nti alinza atyo kitegeera. Teyamututte mubonyaabonya. Doesn't matter. Ate n'obwamaama tebukyuka. Tagenda kufunayo maama we mulala ky'oba mwene ekitera okutuluma. Ntuuka ne ng'oba omwana wange baamugaba. Baamuwa omusajja omulala. Obwamaama bo tebukyuka tebabuwaanyisa. Yonna gy'amututte yeggwe maama we. Ngera n'ono bw'abadde naye okumala emyaka 16 ng'akimanyi yeggwe taata we era wonna we yajjidde yemuwadde omukisa nga twali buzibu omwana osomulabanga. Anti mu kumuwa omukisa we yategeredde kati yategeddeyo ebikyamu biriwo. Oyo omwana tolowooza njagala oyogere kati ng'oli kusaidiye ng'ofutuze mukyala manyi nti obulumi weebuli eri gye omukyala ng'akuzizza omwana we. Single-handedly bulumi. Naye ate obulumi bujja kweyongera nnyo mu maaso ng'omwana takuziddwa mu kkubo eriteekwa okukuzibwamu. Gw'olaba kati olaba ng'obulumi obukuluma. Niyo obudde buyinza okutuuka ate ne bukuluma nnyo. Kubanga nze singa omusajja oyo atutte omwana ng'omukyala otamanyi mwana gy'ali. Tamanyiyo kye. Ate yategedde atya nti ali ku ssomero. No, omukyala agambye mpuno naye ebintu byakyuse bwe yajja n'akoma mu bulamu bwaffe namuddiza omwana kubanga nali njagala kibagatte beetegeere era n'atandikanga okumutwala nga bw'amuzza mu holiday. Naye kyakyuseemu ng'omwana teyamuzizza n'essomo gye nandigambye maybe yamututte direct ku ssomero taliyo tamanyi waakujja oyo omusajja mwaka gumu agenda kutwala omukyala oyo ewali omwana. Tegatugumiikize tufe emitima agenda mutwala amulage nti omukazi pressure yemukuba n'afa nga natuuka ku mwaka gye gukwera okulaba omwana. Ki yamututte yamuwambye nti no yagenze musaddaaka. Kubanga obulimu bw'okuba mbuno omusajja tabadde mu bulamu bwe okumanya emyaka 16 as just like that nalibwa omwana n'amutwala. Nze kyensaba omusajja singa lwakuba simanyi kyamutwaza mwana naye bw'abanga ayimiridde ku byendowooza nga bwe mbyogedde aba mutuufu. Naye wayitawo akabanga katono atwale mama w'omwana waali amugambe n'ensonga eyanzigisaawo omwana ono ABCD ojja kujjanga omulabeko naye ng'omulaba n'omuleka waawo. Owulira mbu ojja kujjanga omulabeko omuleke waali. Naye lunaku lumu njagala bakuŋŋaanya abasajja bonna ng'oggyeko owange wakumeka akaliro. Who says that? Kati gwe okutwala omwana wo ku poliisi. No, abasajja kati omanyi nti nze omwana nga ayonooneka bamutwala ne bamusiba. Ayi ne mbagamba weeks 2 nja kuba sijja naye mumumbonyebonye nnyo. Kati waliyo omukazi ati olowooza tabaagala nti saagala mwana wange naye mmwe temukisobola. Bw'abanga omwana alimu bw'abanga omwana oyo yakuwandiikidde ebbaluwa eyo manyi omukyalo oyo ng'omwana yamutuusaawo. Omanyi nti tanaba mutuuka omwana abadde amwagala oli yabanoonyeza bunoonya lwa nsonga yabasuulawo n'ajjaddemu waliyo omukyala ayinza okukira n'aga omwana yanyonoonekako. Ne bwajja naakola ki nga bamugoba wulya wuuyo omubbi w'enkoko muve ku mwana wange omwana wange tasobola kubba nkoko. Ayina tandikira mu kulengera nsobi kifo ky'okusiima mwami Kazibu Kapo. Yesu ogogamu nayinza be yalengedde ensibiira nga yagala mugolola. Anti tonnafuna naye kwekudda kwe kulengera tukwata nsobi kifo kati mmwe mulaba muli baana bato tonnafuna bbaluwa ya taata. Yes. Olina bbaluwa ya maama era erimu birungi byereere. Yes. Naye singa ofuna eya taata awo ayinza olukuviira ku ate wano singa wagambye dde abakazi nga tuli babi kubanga omwana emyaka 16 oli teyamututte mbunna agenda amugulira omugaati mbunna omwana alina kyatwalira taata nti ajja kujja n'ekkanzu talina ne kyayagala ku mwana oyo. Oyo omwana tannatuuka kujja na ssente mbu yalabye omwana wange mugagga ayagala mwana akyateekebwamu ate awo watuuse ku myaka 16 we wali ne ssente nnyingi z'oteeka omuteekamu kubanga omwana agenze mu kirasi eza waggulu ave wagende ne ku university. Kituufu ekyo mwami Kazibu Kapo njagala tugende mu kuwummulamuko naye nga tunagenda mu kuwummulamuko we tukomawo tugenda tandikira ku nsonga nti abakazi ennaku zino eno underestimatinga ensonga biki ebiyinza okuva mu kwagala omusajja omufumbo. Batugenza mukumula mukwe tukomawo tugenda tandikirawo. Tuzaayo nnyo mukumulako omulungi ali ku Spark TV kyokola kyamaanyi nnyo tukyagendera ddala era ng'omulamu gwaffe nzikiriza nti bangi mugwagadde lwa nsonga basingle mothers abaliyo bangi nnyo batukubaganye n'abaana naye ne biwunzika ng'omusajja azze mu bulamu bw'omwana single mothers bo bukoma ku bbanga ki? Omukazi akuza omwana nga tali nosanga omukazi single mother ku mwana asooka single mother ku mwana owokubiri katata mulala single mother ku mwana owokumusajja anti amakulu g'ekigambo ekyo galaga nti omukazi atali musajja alabirira abaana abo. Abakazi ab'empisa ennungi abo abazaalazaala nga bwe bavuma abasajja nabo ate
abo si basingo maazi abo bati erinnya ligenda kujja epya oba ffe tulitondewo lwakiri ne singo maazi ku musajja asooka singo maazi ku musajja owokubiri singo maazi ku musajja owokusatu kati kizibu kye kiri mu ekyo mwami kazi goba n'empisa embi abannakyeyombekedde ate ow'empisa embi oli nakusulya omwana n'oli nakulekera obuvunaanyizibwa omuntu wabaawo ekikyamu ate era ge makulu g'ekyo ekigambo omuntu kubeera gweyerabirira wabaawo ekikyamu okuzaala mbasajja ab'enjero nga nga bonna bakusuulira abaana wabaawo ekikyamu oba olina okwekyo ekintu mwami Kazibe Kapo insobi bizibu ki abakazi bye batatunuulira nga bali mu kwagala abasajja abafumbo ne babibuusa amaaso nga bagenza okwagala abasajja abafumbo? kakati okwagala si kubi, okweyagala ndikubuuza ekibuuzo naye ojagala kiri confidential. Okwagala omanya abantu abasinga akagamba I love you nabataasoma tukamanyi ate batera nnyo kayogerera mu bbaala kuba n'omutamiivu akaatula sika kaali kawanvu ekigambo nga kiringa swaziniga oba nakyogera nkaana naagera naye kati kampimpi kati n'omutamiivu akakola ki akasobola okwogera. Omuntu mulindo oddemu akikugambe ng'avaako mu kyaki oba mu muzikiti naye gwe mu bbaala mwennyini mukkiririza nga n'eccupa z'omwenge nnyingi wano ng'aba tategeera omutamiivu tabaagamba. Kati wabaayo guno gwe bakwanye ng'era akitegedde kuva mu ntandikwa nti omusajja gwe njagala mufumbo. Omufumbo alina mutawaana akyokwagala. Kati omufumbo alina mukazi we ate kati mukazi we bw'ajja nanumba nangira asidi lwa nsonga ndi mu kwagala bbaaba. Like ebizibu we bizibu ki abakazi byabuusa amaaso baagala abasajja. Kati kyentegedde mwami Kazibe Kapo nti nabadde njagala omubuuza wali oganzizaako omuwala ng'oli mufumbo. Kati ekibuuzo kubanga takiramu naye ekirala ekiriko kiri nti musajja musiraamu. Kakati njagala mbategeeze kati ebintu bye mubuuza olumu bamubibuuliza kubanga abawala abamu bakuze bali mu 30s 35. Kati omusajja atali mufumbo ayagala omukazi w'emyaka 35 agenda mumujjawa kujjako nga ssemwandu bw'ogenda kunoonya yafiirwa ate nabo si bangi obanga mwavu nnyo ng'obuvunaanyizibwa tabusobola kyekyamukeereya obanga wampisa mbi nnyo naye omukazi ayisizza myaka 3 ne bw'akola ate alina kwepaatiika kw'ayina mukazi. Lwaki ogamba omukazi oni alina okwepaatiika so si musajja ajja n'akwana? Anti omusajja anti ne mukula okwepaatiika kw'oba okoze nti bakwanye n'otagaana kuba mukazi si gwe okwana. Naye kino ekyoga nti omuntu okwagala omufumbo mbw'oba okoze ensobi banne buli kirungi bakikaayanira. Kakati buli kintu kyonna ekirungi mu nsi kyakaayanira. So musajja mufumbo ekintu ekirungi byonna byakuggalira mu nju babitwala obudde bwonna. Sabakazi mwesibe mubere ku buntu kwenyweza. Eyasemba okunkwanako nga mufumbo mukazi we yawandika buli meemwe etiisatiisa gwe wamutegeeza nti nno mwagalana. Yakirota na buloosa ate saamwagala okukwana. Otulengera amatwe tuyita mbuzi yakulota atya muno. Kuliko gwe mwoyo. Kati ono ali mu kutiisa ndi abanayagala bbaawe ng'agenda balota. Naye kamawulire kyekyo. Okanga. Edda sina kyenjagala bakola naye bakati njaga kubuuza. Tajja bakwana namu. Woli awo simaye woli mufumbo batoli. Yes sebo. Niyo oli mu budde obwagala omusajja ali obulungi nga tali ku zero. Niyo w'emyaka 25 atannawasa n'omwagala gwe omwagala. Kubanga watannagatta bulungi bulamu bange. Tannabugatta ate ekirala omukazi yenna olina okufumbya omusajja ng'ekitona akusingako emyaka 10 bw'oba oyagala obulamu butambule obufumbo bubeewo. Abantu bonna embaga kwe tubadde ng'omulenzi wa myaka 26 omukazi wa 21 baawukana ku 10 abakyali bonna bali 10. Lwaki? Entegeera efaanaganamu. Omukazi olina emyaka 23 omwami wa myaka 25 natugamba omusajja alina emyaka 4 omukyala wa myaka 38 difference ya myaka 2 babategeera kyekimu. Omusajja w'emyaka 4 aba ategeera n'omukazi ng'ategeera naye era mu maaso baba bagenda kufuna obuzibu. Omusajja w'emyaka 4 kufuna muwala wa myaka emika 3 ye difference y'emyaka 10 gy'ogambye. 3 kudde no wansi n'owabiri tamuzira. N'owabiri tamuzira. Anti omusajja w'emyaka 4 wawasa omukazi wa myaka 2 mu myaka 10 baba benkanye baba beebamu.
naye gwe nawe gye olabe stock empya mugezaako kuziraga ki anti kakati laba weewalanga nnyo okubeera n'omuntu mu myaka 15 mu maaso n'otambula ne bagga watambudde ne ssengawo jjukira mwe mukula mangu tulina anti-aging gundi si buli omuntu alina sente ezigenda ogula ebyo byalayisi bituna mitwalo 10 nyingi kubanga walabyeko ku mukazi w'emyaka 55 bamanyi abatakutte kaggo naye abamu baira naye omusajja w'emyaka 55 omanyi nti naba musajja mwami kazibwe kapo nze njala nnyo omukazi ekiwangaaza obufumbo buli kaseera kuyitanga bebi nga musajja wakulaba oli muto omukazi olw'omulaba nga muto obaamu obusaasizi mu ye ne bwakola ensobi era ogamba anti abikola lwa buto naye omanyi okulamula omuntu ng'ogamba oli muntu mukulu ebintu byokola otegeera kati obusaasizi bubaluddawo mwami kazibwe olowooza omusajja ono okoma omubulamu bw'abanene ababiri yabadde alina ekigendererwa era yakomawo nga ekintu kyakibaze bulungi nti bwembanga bwendowooza bwe biri nze mu mutima benkiwulira ayagala nnyo omwana we we yamulabidde ate ayagala nnyo n'omukyalo oyo aleke kwonoona mwana waabwe naye nga bonna waabwe naye leka njogerereko ku bakazi munnawano yasobanga badde yayonooneka kiri nti oli ku sayidi ya musajja olemeddwe okulaba pikica y'omwana okuva ku myaka gumu kati mwagala amusasule alaga kati nti amwagala nnyo era amwagaliza ne future ennungi ng'emyaka 16 egiyisanega temwagala basuulira baana era abantu beyita basingo maazi olabirire nga ndi naye siriko obuyambi omwagala ku ssomero lya bbeeyi kale era nga nkyasobola wansi yakola ensobi yes naye atandikidde waatandikidde nga si kumubba bubbi kale ono yabyemu bba omwana omukazi oyo ajja kuddamu akuwandiika ebbaluwa ojja kuddamu omubuuze yali akugambyeko ku kyekutwala omwana we mwakomawa era ajja kugamba neŋŋaana era neŋŋaana omulabirire nga ndi naye nga nange bwe wadda nenzikiriza ne ngamba tewali buzibu kyokka nze ku ndowooza yange nze nkuzizza abaana bange yesebo naye nnyina tayinza kujja nga amwetaaga mbu neŋŋa lwaki wabbye omwana ate nga nnyina nange bwenzijja nga nnoonya omwana wange tuyinza kuga nti nnabbye omwana anti kyekyo kati nange ne bwe mba mbakuzizza ntya nga maama we agambye nti kambeere naye sina lunaku lwenyinzaga nti yabbye omwana wange kambeere naye ng'ojja kuddamu okumugamba nti nakamusindikeko ajja awumulireko eno naye kati ono kirakyali kwagala budde bwe butannatuuka ate nno n'omwana bw'onoomubuuza obulungi asobola okutuuka nga yalabye ebirungi ate biyitirivu ebiri naye omwana emyaka 16 era alina mulimbira ku bintu byabadde tamuwa nga aliwa emyaka 16 omwana oyo naye era kituufu kyaka bamukuza bubi kansi okukolezaamu mwami kazibwe kikyotegeeza kubanga omwana naliko emyaka 16 ate nange saakula na bazadde bange bombi njagala kumanya tojjukiramu laavu ya maama we esobola kweyanira kuddayo wa nnyoko baakusibyemu emiguwa nalabako omukyala eyayawula abaana n'omusajja n'agamba nze ono wange ono wuwo abaana bonna ne babaawulamu oyitakkirizibwa kukubira oli naye baali bato naye omwana 16 sobola gamba tatange nze ntwale wa maama wange nennemerako nengamba sibigendayo ku ssomero mala maama wange ate ne ku ssomero n'abulawo yadde essimu y'omusomesa bwe yeegayirira nti mpaka simu njogereko ne mami amanye wendi kasooka mbekiremu ebbaluwa eno mmwe n'obulungi ali ku Spark TV eyakatujoyininga ebbaluwa okusinziira ku yegamba nti omukyala yafuna olubuto mu musajja omufumbo era omusajja omufumbo n'amulekawo yeekuliza omwana ku myaka 16 omusajja akomewo mu bulamu bwabwe mu kudda mu bulamu bwabwe agamba omukazi akkiriza nti it's okay umaye omuntu aba munyiga ne ugamba kankikoyera omwana wange omwana atandise ogenda ewa taata nga bwakomawo bwakedde bukya ku makya ng'amukura esimu takwata omwana tayagala kumuzza n'essomero alimukyusiza lyabadde amanyi n'oli yali yamugamba nti namuteeka ku ssomero bwe riti mu kaseera kanene omukazi asobedde omwana waabwe aliwa alina obbanga omwana bamutaddewo ebisikiriza omwana yenna alina balina essimu lyage osomerako omwana osobola omutuuza n'okyusa obwongo bwe omwana w'emyaka 16 osobola okukyusa obwongo bwe nga gwe taata n'omugamba nze maama wo namulekawo lwa nsonga naye kati njagala kukyusa mwana wange njagala ntereeze oyinza ogamba nti nasobola maama wo nga mwenzi ng'okigamba mwana simanyi asobola omugamba ebintu ebyenjawulo osobola okumuleeta ogamba nti maama mubi reality hits in omwana w'emyaka 16 waba muyabayaba n'okwana
Yes, abalenzi benaku zino. Relationship z'okusomera yo maybe I love you n'engeri awo just ya kigambo. Abategeera. Yes. Gye twasomeranga bana bagatanga obutebe babakubanga n'emigo nga abasanzi bakola coupling. Twali bato. Obutebe babugattanga kukola. Nobe nganda wange. Kitegeeze gye emyaka mu P7 bakubaka omuwala bamuyita ne Eva netubakolamu n'oluyimba. Kitegeeza abaana kyentegeeza lwaki njagala bajjirayo ango yesinga okuwa embi mu mwana oba otegeera maama wange gwe mmanye namba ye mu mutwe sisobola mukubirako ne mugamba maama ndi wano ku hillside maama ndi wano eno like wadde naye n'asirika bakikuza bubi. Mwami Kapo olowooza nti obutakkanya bw'abazadde bw'affectinga omwana mu ngeri mu oba endala? Nnyo. Nga mubeera mwenna nedda either nga mwayawukana ebizibu byammwe bwe mulina ng'abazadde biyinza okuaffectinga omwana. Kasate mukkaanya ku mwana wammwe muyinza omukuza mu nkola y'okusikomo ate mu abakazi mulwanyisa kimu kugamba mwana wammwe binkwatako kunvumirira kuba abasajja akuvunza nayogera ebinene n'ebinene ebya buli kika omwana n'akula n'obukyayi kati kiva ku butakwatagana. Naye ffe abazadde ng'abasajja twakinogera eddagala gwe kyokola gy'oli maama w'omwana akanye kuvunza ng'osirika kanya kupakasa fune ssente teri mwana atayagala walungi ono nanti thank you so much teri mwana atayagala walungi era n'oli yalekawo omwana akoze ssente anti kyendi mukulaga ekyaliwo kisobola okuba nga ne mukuva eri emabega nga waliwo ensonga ezifaana bwe zityo n'omusajja ye akanya kukola ki kola ssente gomanyi kyoba omwana bamukwasiza ekyapa gy'atuuse bamugamba awo olabawo banno nabawa gobadde osigaddeyo owuliriza ne muteesa ne mulaba engeri gye mukibbamu gobadde osigadde eri munnaye ne ŋŋamba kanjira nkwesonyiwa siina ganyolagana na mamiwo naye wano weewuwo sebe omwana wa kika kya ngeri ki wankubadde ayagala okujja maama muzannyezannyemu mukubeerudde ewaka egamba yakomewo awo wenyini tugendagenda mukuwummulamuko omulungi Perspective katukulemu buti tukomawo. Nkukulisaayo nnyo mukuwummulako omulungi Perspective kyokola kyamaanyi tukyagendera ddala maaso naye nga njagala nkujigize tuli ku Malakai Eco Lodge esangibwa Kitende ekifo ekirungi eky'okuyiramu ssente woba olina gw'oyagala okukusa wano jangu mulye ssente kagweni kokakolengera ebisulo ebirungi ebyokulya n'ebyokunywa ebirungi agala twala bana ku vacation oba gwe olinayo bw'osuubira genda okuva e Bulaaya Malakai kyo ekifo ekituufu agenda abeera ng'ali ewaka ate nga tali waka. Tugenze mukuwummulamuko nga waliwo ensonga ezigenda mu maaso okuttaanyizibwa. Rosie, olowooza omukyalo ono ensonga eno agikwasaganye atya ey'okufuna omwana we agi-approachinga atya addemu ayogere ne taata afune engeri gy'ayinza okwogeramu naye oba anonyeeko ekisinga ku ekyo? Nze ndowooza alowooze ku ngeri omwana we enkolagana gye babadde nayo. Bwe kiba nga abadde n'enkolagana ennungi n'omwana we omwana we akakane agenda munoonya. Wabula bw'aba abadde talina nkolagana nnungi gy'abadde na mwana we talina era kyakikolera kubanga waba tagiina tagenda era mukaka kuvaayo. Bw'aba abadde agiina asobola okulowooza omwana wange tusobola okupanga babiri. Omanyi abaana nga bagamba nti nno omwana aseera na nnyina omuwala n'ennaku zino ate abalenzi baseera nnyo ne bannyaabwe nti omukazi maama n'omwana omulenzi babeera bati. So wabanga kituufu omwana oyo amukuziza mu bonding ennungi emugama reality nga tamukuziza bubi nga mikazi be bw'agambye ajja munoonya. Wabula waba si bwe kityo tajja kulwana naye atule butuuzi waba abadde asika kabalagala ayongere kati asiike mungi ayeefuule busy bambe. Mwami Kazibwe omukyalo ono ensonga y'omwana we olowooza agikwasaganya atya kati wano waatuusi ki ky'abaakola? Just time. Amanyi abantu abasinga ebintu bagana biwa budde. Buli kintu kyonna lw'oyagala okikolere mu budde obutali bwakyo Katonda obujje mu budde bwa Mungu wakikolera wagenda okikukolera okola nsobi. Ate bw'ayingizaamu abakulu ng'abazadde oba poliisi abapapi omwana oyo oli teyamututte mutuga era teyamututte mu kkomera. Ekirungi kyempuliramu nti taata oli yatutte omwana we nga ne yamututte taata we
obuzibu bwe buliwo bano yasanze ku myaka 16 gwe twogera watandikidde nze bannayinza abazadde bonna kye mbagamba naddala abasajja batali bagezi bulungi abatalabirira baana baabwe watandikidde okulabirira omwana we muleka amulabirire wajjidde manya nti gwe nazaalamu yoyo naye wajjidde muleka atandikira awo kuwajjidde bwe njagala okubuuliza olowooza nti taata ono asobola okusangula omwana ono byonna byayiseemu ne maama we yasi mu ddakiika emu ebirungi tajja bimusangulamu naye ku myaka 16 empisa embi zisobola omuvaamu zimuvaamu zitya okusinziira obulamu bwamututtemu omwana osobola okubeerawo ng'essomero kwali sirya ddiini okusinziira ku nzikiriza mwali waliwo amasomero agalina eddiini kaali oba ya kiprotestante oba yabakatuliki oba yabasiraamu omwana n'omanya nti omwana ono gye mujje mwonoonefumu n'osooka omutwala mu ssomero oba baffe abasiraamu nga basomesa bonna empale enteme munnanga atereera mu bbanga ttono agenda nga akyusizza empisa naye ate waliwo omwana gy'osobola omutwala n'ateera mulayi kasabeera ng'empisa z'ensiiwuufu omujje wa maama nga tategeerekeka era ne maama yennyini gwe kennyini nga nnyina omwana gwembeera naye osobola okujja okulaba omwana ono oga omwana wange ayonoonekedde wano n'omanya ekyokukola nga maama noga omwana ngenda mumutwala naye ngenda mutuusiza mu ssomero nga kumpi asomera mu kigo badde manyi omusingi gukolebwa ne bikyukamu kakati omusajja oyo tusobola wanga abantu baliwo awo bamunenya munenga mu maaso omukyalo oyo agenda kusiima omusajja oyo wanamusiimira wabeeredde okutuuka kukusiima nga mwesa atya kankulage enkuza y'abaana waliwo omwana awo gwe baakatta nga babeera Ntebe Road bamuttidde Matugga tomujjukira oyo omwana oyo gwe baakubidde wa galofule wakaana akawala mutegedde olowooza enkuza y'omwana oyo sisalya maama musango bambi yafiirwa naye waaliwo ko okwagala ennyo omwana waliwo bw'obigobera ennyo waliwo nnyo nga maama oluusi ayagala nnyo omwana we oyinza okuba butayagala naye sinsi yali single mother buli wobeera nga okera ku makya n'ogera n'oyigga gwe maama tewali taata weekanga abaana obalesinga tubataddeeko kati kyendi mukulaga obulamu obutaliimu taata egyo emyaka gy'abalenzi abatuusawo sebo baagalamukko ku muntu gwe batya kati omulenzi oyo ku myaka 16 avubuse omusajja ayinza okuba alina bye yalabye n'agamba ate nga temujja bikkaanyaako waliwo ebintu by'okola okutereeza ng'ogenda bikola mu bwannakyemalira bakukyawe mu maaso bakusiime naye batugamba omusingi bagusimira omwana nga muto bw'otamusimira musingi mulungi ne mu bukulu tebisoboka kagerezeeko ku myaka egyo okusinga ogaa nti kati twakirekera ddala bw'aba mubbi abbe ogezaako toyinza gamba nti oyo mubbi kati yabbe akuguke bukuguse olaba onteera omwana wange mu maka ga mukyalawo n'amusalako akagalo oŋŋamba ki era musajja ono mukisa omwana yamugamba mbuno omwana mumpenga awumulireko ewange kitegeeza mu maka ge mwalire mukyalawo kyokka gyali omufumbo wayise bbiri kati amutwalidde ddala ew'omukazi omulala kyokka nga omwana wange omwana ebbanga lyagenze n'awummulanga bwadda owuliddemu complaini abakazi batereka obusungu n'alinda ku viddi n'amuteeramu teriyo mukazi mulungi 10 ku 10 ku mwana gw'atazaala kituufu naye omwana atuuse myaka 16 ffe ng'abasajja mu kakuubo twogera nabo n'omugamba oyo si yennyoko obumu bujja kuyitamu naye bugumira okule bugumira osome obumu ojja bulabanga ne gwe kitwale si yeki si ye maamawo abaana be babonyaabonya bwe buno bw'emyaka 2-3 kyogamba ono oyinza okusanga nga yafudde enjala emyaka 16 ye waliwo kyatasobola kwogera era akutaayiza ng'osimbula naga taata nkwagalamu era n'obitegeera era n'abakazi bakazi baffe nga tulina abaana baffe era nawe ensonga tetulazimala nga bonna tubakuŋŋaanyiza n'abaana namukyala era bantuuka mu kisenge omuga munnange abaana bano nkimanyi si ggwe obazaala naye baana baffe kyotasobola kwogerera wali nga waliwo abaana kati abaana abo bakuze mu myaka egyo teri mukazi wagenda mubonyaabonyeza ate luddawo ate abeerawo boko ekinene wiikisi 3 ng'addayo ku ssomero tali mu kisulo
kati olimo otya okugumikiza ennaku abiri naye omwana bwe yayagadde okukyusa essomero era badde agabugambi maama we nti no omwana badde bamuteeka ku ssomero eti naye mbadde nga tumukyusire muteeke ku ssomero weeti ekyo kiba tiika era omukazi agenda naye ekirala amukkiriza ogende wumulire amuteekemu empisa muhulidde manyiyo mukwano gwange omukyala yajja abaana ku ssomero ery'ebbeeyi ezzibu taata yagenza obbanona nga bali bonna basome yabadalabayo omusingi gwagundi omukyala yajja omwana ku taata waabwe yali yabateeka ku masomero ery'ebbeeyi n'abatwala bonna basome nga yali asobola nga bawunzikidde ku poliisi nga yabaweerera omukyala omukyala ngeri abajje ngo abateeke mu bonna basome nga yabaweerera mu bonna basome gye yali asobola nti kale nzisangayo n'omusingi ogugunjula kyokka nga naliri ery'ebbeeyi tagaananga ku maama waabwe genda kukyalira baana be mwami kapo mu mbeera ngeno gye tuli mu kwogerako well-being obulungi bw'omwana bwe tulina okukulembeza oba obutakkaanya bw'abazadde awo wetuli mu situation ngeno gye tuli mu kwogerako omukazi obulungi bw'omwana ku baana bazadde be nga bonna abawuliza kati awo wetuli awo obutakkaanya bw'abazadde tebukyakola oba okukwatagana waliwo obulungi naye nga kweyo embeera gye batuttemu omwana kikulaga butereevu nti obutakwatagana weebuli nekitegeeza bakulembeza obutakwatagana bwabwe ne basuula ebbali obulungi bw'omwana kati obulungi bw'omwana kati musinkanye n'omukazi akkiriza okuwa omwana kitegeeza nti mufukasinge ku mwana abeere ng'asobola bafuna maama ali eno taata yo naye bonna bonna asobola bafuna naye kati gwogamba omuntu kugamba omwana akulidde mu sizoni 2 sizoni esooka sizoni 1 yali ya maama sizoni 2 bagifulumya nga ya taata kati gwe njala kugamba nzaddemu omwana yesebo otuuse ewange ndi musajja munywanjaye yesebo abavubuka abasajja gye bali atyo nga enjaga ginywera mu baana be balaba n'ewaka ozze okukyalira abaana bo kangeze tewali mukazi osobola okujjawo ozze okulaba abaana bo ntudde kabuloka wali nnyo enjaga abaana bo bavubuse bali myaka 15 bagenda waggulu oŋŋamba omwana oyo wandi mumpadde ŋŋaana tekikakatako mutwala mu ngeri yonna nomanya agenda kwonooneka anti kale kati gwe tomanyi bizibu byabaddewo oba maama abadde ayingiza abasajja ono mwana oyo mwana yabirabyedde abayingiza okuva ku mwana nga myaka 5 naye teyamuta katimbuki omanyi ti abaana baffe batunyumizaamu agakatonda ye abaana batu n'agamba era bwe akweka agamba dadi ekizibu kye tulina nti otyo ndaba kyabana amwana omulenzi akubuulira yesu akitanna kuba simu waliwo ebiriwo olowooza poliisi mu nsonga ng'eno oyinza okubaako emirembe gyerinza okussa mu situation poliisi kyeyinza okuyamba omukazi kumanya mwana waasomera namulabangako katono naye omwana w'emyaka okusoba 12 mu mateeka mu constitution ya Uganda taata we waddembe omutwala Rosie kulobudde ebigambo byo ebisembayo byolinza okuwa maama ono eno ensonga gikwasaganye atya kati maama nizo obuba sina nnyo bigambo bye just njagala kubiwa omuntu atagwa mu mbeera y'emu ya maama ono bino bigambo byange abasajja abafumbo tubaboole bwe balinnya tetulinnyawo bwe bayita tetuyitawo sigaze bwa sseruganda bwa mirimu bwa nkolagana ndala ebya maama ne taata tubyesonyiwe kubanga abasajja bano ekituufu kiri nti abamu tebatwagala bya ddala ojja kutoba entalo n'amukazi ali eyo agenda atwala obulungi kati ng'owajjoze najja bibeko ekikopo kya acid muve ku basajja baaba yokanga bukanzi aba wamma kati laba yesebo ongambye omusajja mugaggafuge ye wankubadde oli yayagala mufumbo oyo omukyala nga yayagala omusajja omufumbo yakola plan entuufu omukazi akwata omwana we n'amuteeka ewantu we watuufu leka naawe tewali yatali mufumbo alina ssente lwaki mutusibyeko abasajja abafumbo tandika okummenyera omwami wange kazi we ebigambo byebisembayo ku lw'obudde byolinza okulekera omukyala ono omukyala nze mugamba bugambi abe mugumu omwana wajja mmulaba ekirala talina nsobi gye yakola yazaala omwana we wantu ewatuufu ekyokusatu omwana yagenze mu bintu bya kitaawe agira amuleka teri mwana yirabira nnyina ajja mmulaba yina yamuweemu obudde
Well, gwe mulama gwaffe ogw'olunaku olwalero gutambudde ensonga ya mukyala eyakuza omwana paka ku myaka 16 nga taata tali mu bulamu bwe kyokka ate wayisembali ku myaka 16 n'ajja bwe yazze omwana yabbye mubbe n'amutwala omukazi tamanyi mwana gy'ali tamanyi gye baamututte ali awo ali mu kuyaayaana mwami Kazibekapa agamba nti agume lwa nsonga ya investinga sinsi yazaala mugagga omwana ajja kumujjukira omwana ye omwana emyaka 16 ajja beera amanyi nti mamange gyali era ajja kumunoonya batannamunoonya akakkane kaba kadde obadde mulabi mulungi nnyo nandiyagadde ndowooza nkwerekereze naye kantandike ne bano nze Nsembya Rose webale kutambula naffe Spark TV Spark Girlfriends biggwa byokya ate mwami Kazibekapa mbasuubiza tugenda mukyazanga bulijjo na bulijjo kubanga mbadde nga mumutusaba akati mubeerenga ku Spark TV Spark Girlfriends buli lwa Sunday ssaawa 2 ez'ekiro zikwate essaawa Rosette no lyerinnya abanyambaza Adorable Fashions basangibwawo Galilaya Complex osoba noonyako ku 0784 ne Ntinda Emesa Complex balina engoye buli lugoye lwetaaga genda ku page zaabwe obanoonyeeko gwe kusonga mu busonzo gambe kana ate bw'ogendayo gamba bugambi nti Rosette antumi bagenda kubanga bakugjamu emitwalo nga 10 ze ngambi njagala mberekereza abalungi nenjagala mbajikize nti Haven Store yenyamba zange esangibwa Kireka opposite National ya Kireka era nga bali ku level 1 shop number eri F17 Haven Store yenyambaza era nga esangibwa Kireka ku Junction Mall level 1 shop number F17 ayanga endiagadde okunfollowinga social media indiyo nga most wanted oba Jose Naji nkujikiza nti Malakai Ecology egenda kwaniriza essaawa zonna obudde bwonna esangibwa Kitende genda ku website yaabwe bagambe kiwetaaga beerenga ku receivinga mu ngeri eri special tubeerekereza